Tumwebaza Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna kubanga akyatukuumye atuwadde obulamu osobola okussa kubanga Mukama obulamu abukuwadde era kyova obeera ng'osobola okumpulira osobola okundaba osobola okungoberera. Njagala okukwebaza ggwe azze nga ogoberera omusomo guno okuva lwe twagutandika kati tuli ku kitundu kya 35. Tugenda tukufuna obutundu butonotono musomo muneneko naye obutundu tufunayo butonotono dakiika nga 2 ne tugenda nga twongereza okwo mpola mpola nga tulina kye tuzimba. Gwazze ng'ogoberera weebale ate bw'obeera nga gwe mulundi gwo ogusoose okubeera nga ofuna ekyokuyigako kino manya nti tulinayo ebitundu 34 ebyakuyitako osobola obifuna senga osubscribinga ojja gisangayo emisomo gino ku YouTube gyegiri ate ne bw'obeera ng'ozze mu WhatsApp yange nsobola okubeera ng'ozze mu inbox yange nsobola ogikuweereza nga gyonna bwe gyagenda gigoberegana n'oyigira wamu naffe. So nga ate tetwerabira okusindikirako bannaffe gwoga nti gundi nandyagadde naye abeere ng'aganyula mu musomo guno n'ogumusindikira n'ayigira wamu naffe. Tuli katundu akagamba nti okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo kye kintu kyokka ekimatiza emmeeme y'omuntu oba omutima gw'omuntu. Omutima tegukusibwa mmere, tegumatizibwa na kunywa mazzi, gwo gumatizibwa na kukola ekyo Katonda kye yakuteeseza. Engeri gye kiri nti okujja mu bulamu buno Katonda yakuleeta lwa kigendererwa. Kati ekigendererwa ekyo kyokka bw'okituukiriza omutima gumatira, bw'otakituukiriza gusigala si mumativu. Ngenda kuddayoko ku bimu ku bigambo bye twalaba omulundi ogwayita ku musajja wa Mukama Yobu ng'ayogera ekigambo kino nti Katonda alina ekkubo lye yamuteerawo okukwata naye ebigere bya Yobu byalinnyira ddala mu bigere bya Mukama nti Katonda kye yali ayagala ntuukirize kikyo kyennyini kinatambuliramu. Yobu 23 olw'11 n'olw'12 waga nti okugulu kwange kwasimbira ddala mu bigere bye, ekkubo lye nalikwata ne sikyama. Nti bwe nkwata ekkubo lya Mukama sikyama, mbeera watuufu. Ennaku zino waliwo ekigambo abaana kye boogera oli ku katuufu. Kati bwe kiti bwe kiri nti bw'okwata ekkubo lya Mukama bw'otambuliramu ekyo Katonda kye yakuteeseza oba ku katuufu ng'ennaku zino abaana bwe bagamba. Kaakati n'agamba siddanga nnyuma okuva mu kiragiro eky'emimwa gye, natereka ebigambo by'akamwa ke okusinga emmere yange eŋŋwanira. Nabagamba omulundi ogwayita nti abasajja bano bali babiri aboogera ebigambo ebyo, ne Dawudi naye ayogera ekigambo kye kimu, ate nga Dawudi ye yatuukiriza okuteesa kwa Mukama. Dawudi mu Zabbuli eno ey'E119 ayogera ebigambo, naye leero ngenda kutambulira mu Zabbuli eyo okubalaga nga ne Dawudi agamba nti okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwe kyekyokka ekisanyusa obulamu bw'omuntu, kyekyokka. Alina watuukira mu nnyiriri ntonotono naye nga buli lunyiriri atulaga nti nno ekigendererwa kya Mukama kye kisanyusa omuntu, ekigendererwa kya Mukama ng'akiddamu emirundi 10 nga bwe tugenda okulaba olunaku olwaleero. Naye mu Zabbuli eyo ey'E119 olunyiriri 19 Dawudi agamba nti nze ndi mutambuze mu nsi, tonkisa bye walagira. Mu nsi muno ndi mutambuze, amakulu sijjangamuuko, ndi muyise, gwe mulundi gwange ogusoose okujja. Ate oba oli awo gwe gusembayo era tetugenda kukomawo mu bulamu buno. Naye ng'agamba nze ndi mutambuze mu nsi muno, tonkisa bye walagira.
naye ng'ategeeza ebyo Mukama Katonda bye wateesa by'oyagala ntambuliremu tobinkisa bintegeeze mbimanye nsobole bitambuliramu nsigale nga ndi ku kituufu oba ku katuufu ng'aba abalenzi bwe bakiyita ennaku zino. Zabbuli 119 ngambye leero ngenda gitambuliramu nnyo era tulaba nga Dawudi yeeyongerayo ngenda kusoma olwa 35 n'olwa 36 Zabbuli 119 agamba ompise mu kkubo ly'ebyo bye walagira kubanga mu eryo mwensanyukira. Ompise mu kkubo ly'ebyo bye walagira lwaki kubanga mu ebyo mwensanyukira mwe muli essanyu lyange. Essanyu lyange teriri walala wonna mu bintu birala. Essanyu lyange teriri mu ebyo bye neegomba. Biri mu kukola ekyo kye wanteeseza, biri mu kukola ekyo ky'oyagala, biri mu kukola kigendeerwa kyo kye wandeetera mu bulamu buno. Kyava agamba mu lunyiriri lwa 35 Zabbuli 119:35 nti ompise mu kkubo ly'ebyo bye walagira. Akwatagana ne Yobu agamba nti ekkubo lye nalikwata mu bigere bye mwe natambulira ne sikyama kulivaamu. Noono kyagamba nti ompise mu kkubo ly'ebyo bye walagira kubanga mu eryo mwensanyukira. Njagala okukubuuza gwe andaba ddala ekkubo lya Mukama mwosanyukira? Oba oli awo weefiiriza dde essanyu kubanga gwe ate oli ku birala nga gye wandibadde osanga essanyu wandibadde olisanga mu kkubo lya Mukama, naye ate nga gwe ekkubo ly'otambuliramu ddala okuva ku lya Mukama. Kati ye Dawudi n'abeera nga asaba Mukama ng'amukaabira mugamba ompise mu kkubo ly'ebyo bye walagira kubanga mu eryo mwensanyukira. Dawudi agamba Mukama njagala okusanyuka naye ate essanyu teriri walala wonna, essanyu liri mu ebyo bye walagira. Kaakati njagala ompise mu eryo. Ate nga twalabye wali waggulu mu lunyiriri lwa 19 nti nze ndi mutambuze mu nsi muno tonkisa bye walagira, tobinkisa bimbikkulire, nyamba mbimanye, ntegeere ebyo bye wanteeseza, ntegeere nteekateekayo gy'olina eri obulamu bwange kubanga ebyo bye binsanyusa. Olwa 36 tukyali mu Zabbuli y'emu 119 gye mbaga nti gye ngenda okutambuliramu ku luno. Olwa 36 aga nti okyuse omutima gwange eri ebyo bye wategeeza so si eri okwegomba. Kati waliwo ebintu bibiri, eriyo Katonda bye yategeeza, Katonda bye yakuteeseza okukola, eriyo naawe gwe bye weegomba okukola. Kati nno byawukana nnyo, kino kiri eno na kino kiri eno. Kakati Dawudi kyaga nti okyuse omutima gwange eri ebyo bye wategeeza so si eri okwegomba. Twalaba nti nno mutabani wa Dawudi Sulemaani ye yatuukiriza kwegomba kwa mutima gwe n'amaliriza nga anyizizza Katonda, naye ono agamba Mukama nti omutima gwe gukyusiza eri ebyo bye wategeeza so si eri okwegomba. Akati njagala mbalage mu Zabbuli eyo 119 nga mulimu Zabbuli 119 mwe abamanyi Bayibuli abasomi yagenda ekutulwamu okusinziira ku bitundu ebya mu Lungereza tukiyita alphabet naye mu Luganda bagiyita waalifu. Waalifu y'olulimi olw'Ebbulaniya erina ennyukuta ezo nga bwe zigenda zidiriŋŋana era bwe zityo bwe zagenda zidiriŋŋana okuva ku alefu esooka bwe zityo. Kati yakutulamu ebitundu ebyo bw'oba osomye ojja kola ebitundu byagenda ekutulamu ebitundu 24. Naye kaakati ekitundu ekimu ekyo ekitundu ekibayita ha oba he mwe ngenda okujja ennyiriri ezo nga Dawudi atulaga nti okutuukiriza ekigendererwa kya Mukama kyekisanyusa omubiri gw'omuntu, omutima gw'omuntu, kyekisanyusa omutima gw'omuntu. Ngenda kutandikira ku lwa 32 Zabbuli 119 olwa 32 nsooke nsoma awo, naye ate oluvannyuma nja kweyongerayo mbalage ennyiriri ezo 10 ezidiriŋŋana, naye tusooke tusome wano Zabbuli 119:32 mu he okutuuka ku lwa 36 he etuukira ddala ku 4 naye nze nja kukoma ku 36. Atandika naga nti naddukiranga mu kkubo ly'ebyo bye walagira bw'oligazya omutima gwange. Onjigiriza, Ayi Mukama, ekkubo ly'amateeka go
nange nalyekuumanga okutuusa enkomerero. Ompe amagezi nange neekuumenga amateeka ago weewaawo naagakwatanga n'omutima gwange gwonna. Bw'amala ekyo n'alyoka addayo mu lunyiriri luli 3:5 nti ompise mu kkubo ly'ebyo bye walagira kubanga mu eryo mwe nsanyukira. Okyusiza omutima gwange eri ebyo bye wategeeza so si eri okwegomba. Naye nabagambye nti waliwo ennyiriri 10 mu Zabbuli eyo ey'E119. Ennyiriri ezo nga buli lunyiriri bwalwogera atutegeeza nti ebyo Katonda bye yategeeza, ebyo Katonda bye yalagira oba enteekateeka ya Mukama gy'alina ku lulwo yeeyokka esanyusa omuntu. Ennyiriri ezo kansooke nzibayo n'oluvannyuma nzisome. Zabbuli 119 olunyiriri olw'14, olw'16, olw'24, olw'35, olw'47, olw'7, olw'7:7, olw'9:2, olw'10:43 n'olw'10:74. Ezo zonna nnyiriri eziri mu Zabbuli eyo. Kati ngenda kuzisoma lumu ku lumu. Zabbuli 1:19 olw'14 lugamba lutya? Lugamba nsanyukidde ekkubo ly'ebyo bye wategeeza nga asanyukira obugagga bwonna. Kanduddemu. Nsanyukidde ekkubo ly'ebyo bye wategeeza nga asanyukira obugagga bwonna. Kwegamba nga kyategeeza nti ne bw'oddira obugagga bwonna n'obuteeka ku mukono gumu, n'oddira ebyo Katonda bye yanteekerateekera nabyo n'obiteeka ku mukono omulala, nsigala nga nkyasanyukira kino Katonda kye yantegekera okusinga obugagga bwonna. Oyo ye Dawudi. Zabbuli 1:19 olw'14. Olw'16 agamba naasanyukiranga amateeka go seerabirenga kigambo kyo. Naasanyukiranga tulaba nti okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwe kye kyokka ekimatiza omutima gw'omuntu. Omutima ne guba musanyufu, ne guba nga gumatizibwa. Naasanyukiranga amateeka go seerabirenga kigambo kyo. Olw'24 lw'olugambo lutya? Lugamba nti era bye wategeeza bye nsanyukira, bye binsanyusa, era bye wategeeza bye nsanyukira, era ebyo be bantu benteesa nabo. Awo nsirikamu okwo ne mbirowoozaamu okwo. Omanyi oluusi tusoma busomi ebigambo ne tubireka mu bbanga. Njagala weemanyiza okubeera nti bw'oba osoma Bayibuli tosoma busomi nga bwe wandisomye amawulire, naye osoma ekigambo n'okifumintirizaako n'obeera ng'okirowoozaako. Era mu Zabbuli muno mulimu akagambo ako oluusi abeera ng'awandiisa ekitundu n'atuukamu n'aga nti Sera oba Seera bwe nga bw'oyagala kuki, naye nga kitegeeza fumintirizaako ku ebyo. Ekitundu kye mbadde njagala omanye kikomye awo, naye fumintiriza ku ebyo bye nkuwadde mu kitundu ekyo. Akati na wano akagambo ako tekaliiwo, naye nze ku lwange bwe musomye ne mpulya nga kiŋŋwanidde okusiriikira mu ndowooze. Agambye era bye wategeeza bye nsanyukira, era ebyo bye bantu benteesa nabyo. Enteekateeka Katonda gye yanteeseza, ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwange kye nsanyukira, naye ate abo ekyo be bantu benteesa nabo. Gwe nange tuyinza okuba tumaliriza tuteesa n'abalala mu kifo ky'okuteesa n'ebyo Katonda bye yalagira, mu kifo ky'okuteesa n'ebyo Katonda bye yategekera obulamu bwo, bye yayagala otuukirize. Naye ono agamba nti abo ebyo bye bantu benteesa nabo. Mu mutima gwange nkubaganya ku ebyo bye wanteeseza, ebyo by'oyagala ntuukirize bye nkubaganya mu mutima gwange. Ntuuza olukiiko munda mu nze, naye nga terukubaganya ku kirala, nga lukubaganya ku ebyo bye wanteeseza, ku ebyo bye walagira, nsobole okubeera nga mbituukiriza. Olw'35 twalulabyeko dda, naye era kanduddemu. Luga nti ompise mu kkubo ly'ebyo bye walagira kubanga mu eryo mwe nsanyukira. Mu eryo ekkubo lye lyokka erisanyusa,
lye lyokka erimatiza omutima gw'omuntu. Ekkubo Katonda lye yakukubira, ekkubo Katonda lye yakuteeseza, lye yakuteerawo, lye lyokka erisanyusa mu bulamu buno. Olwana mu omusanvu aga nti era n'asanyukira ebyo bye walagira bye naayagalanga. N'asanyukira ebyo bye walagira bye naayagalanga. Dawudi ne bw'olaba nga yatuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwe, yatwala okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwe nga kikulu, ng'akuyaayaanira, ng'akwagala, nga kwe kusanyusa emmeeme ye. N'agamba era n'asanyukira ebyo bye walagira bye naayagalanga. Olunyiri olw'ensanvu 70, olunyiri olw'ensanvu luga nti omutima gwabwe gugezza amasavu, naye nze nsanyukira amateeka go. Alina baayogerako nga bo omutima gwabwe gugezze masavu, naye ye n'agamba nti naye nga nze nga Dawudi nze nsanyukira amateeka go. Nga kitegeeza ki? Nti nga bali bwe bawuuta amasavu oba bwe bali amasavu ne bawulira nga bo bamatidde, ne bawulira nga bamatizibwa, naye okumatizibwa okwo era kuba kwa kiseera. Naye yagamba bo bali abalala omutima gwabwe gugezze masavu, naye nze nsanyukira amateeka go. Lwe olw'ensanvu 70. Olw'ensanvu mu omusanvu aga nti okusaasira kwo kulungi gye ndi, mbeere ng'omulamu, kubanga amateeka go ge gansanyusa. Okusaasira kwo kulungi gye ndi, mbeere ng'omulamu, kubanga amateeka go ge gansanyusa. Nsanyukira amateeka go, amateeka go ge gansanyusa, ge gambeza omulamu. Mbeera mulamu lwa kutambulira mu ekyo kye wanteeseza, kye kimbeza omulamu. Era nga nawe bwe nkugamba okyali mulamu ku nsi kuno lwa kutuukiriza kigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo. Senga omala okukituukiriza, Mukama aba takubanja naawe oba tomubanja. Oba musanyufu mu Mukama ate naye aba musanyufu gy'oli. Dawudi yeyongerayo, tukyali Zabbuli 119 kati tutuuse ku lunyiriri olw'e92. Lugamba lutya? Singa amateeka go ge gansanyusa nandizikiridde bwe nedda nsomye bubi. Senga amateeka go si ge gansanyusa, kye kituufu. Senga amateeka go si ge gansanyusa nandizikiridde bwe nabonyaabonyezebwa. Yayita mu biseera eby'okubonyaabonyezebwa. Ate bw'oba oli musomi wa Bayibuli ekyo kimanyi Dawudi bwe yayigganyizibwa. Ayigganyizibwa Sawulo, kabaka gwe yakubiranga ennanga emizimu ne gimuvaako, naye ng'ate Sawulo bw'ateereramu bw'ati ate anoonya ffumu kumufumita. Naye agamba nti senga amateeka go si ge gansanyusa nandizikiridde bwe nabonyaabonyezebwa. Oluusi ebintu ebimu tuli mu kuteesa kwa Katonda kwennyini, naye bw'osanga okusoomoozebwa n'oddukamu n'okuvaamu, naye gy'olaga yonna yonna ng'odduse okuva mu kuteesa kwa Katonda, okuva mu kwagala kwa Katonda, gy'olaga yonna yonna teri ssanyu. Kisingako okugumira mu kuteesa kwa Katonda, kisingako okwewaayo eri okuteesa kwa Katonda, oba kiki okole okwo, kubanga kwe kusanyusa omuntu. Agambye senga amateeka go si ge gansanyusa nandizikiridde bwe nabonyaabonyezebwa. Naye olw'okubeera nga amateeka go gaali gansanyusa, nga manyi nti ndi mu kuteesaako, nga manyi nti kyenkola kye kiri mu nteekateeka ya Katonda, kye kigendererwa kya Katonda eri obulamu bwange, ne bwe yasinkananga embeera ez'okusoomooza, n'asinkana okubonyaabonyezebwa okw'engeri zonna, yali ng'alina okugumiikiriza, n'anywera, n'akuyitamu, n'aggusa olugendo lwe, n'abeera ng'atuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwe. Olunyiriri olw'e143 tukyali Zabbuli 119 luga nti ennaku n'okulumwa bindabye, naye bye walagira binsanyusa. Olwo ndwagala nnyo. Ennaku n'okulumwa bindabye, naye bye walagira bye binsanyusa. Agamba nti sifaayo mu bye mpitamu, mbiyitamu nga ndi musanyufu, ate ng'ekyo kyekyo
bw'oba ng'oli mu kuteesa kwa Mukama, ng'oli mu kwagala kwa Mukama, osisinkana embeera ezitali zimu ne zigezako okukuziyiza, ne zigezako okukulemesa, naye bw'oba ng'oli mu kuteesa kwa Mukama tomanya na ssanyu gye liva wakati mu bugubi, tomanya na ssanyu gye liva wakati mu kubonaabona, wakati mu kubulwa, wakati mu kukijjanyizibwa, wakati mu kubeera nga waliwo abagezaako okukulemesa. Byonna byonna obeera nga oli bwe yayimba nti sibiwulira, oba tobiwulira ebyo, oba tobiwulira, nga kimu kyokka ekiwambya obulamu bwo kwe kukola okwagala kwa Katonda, kwe kukola okuteesa kwa Katonda, nga kyokka kyolowoozaako. Agamba nti ennaku n'okulumwa bindabye, amakulu mpise mu nnaku, mpise mu bulumi, naye byewalagira bye binsanyusa. Sizirika maliriza nga tewali kisobola kunzirisa, omutima gwange gusigala musanyufu. Nzijukirako omwana omuwala gwe nabuuza, yalokoka n'abeera nga abeewaabwe si balokole. Yali mwana muto, buli lwe yagendanga ku kkanisa y'abalokole ng'addayo eka ne bamukuba ate ne bamumma n'ekyemisana. Naye namubuuza, wali mwana muto myaka 8, wasobola otya okugumiikiriza embeera eyo ey'okkubwanga kibooko n'okumibwa enjala n'essande eddako n'ojja? Yaŋŋamba ekintu kimu, nti sirina kifo kirala kyonna gye nawuliranga ssanyu okuggyako mu kkanisa. Mu kkanisa mwokka mwe nawuliranga essanyu. Kati nga bwe mba ngenze ku kkanisa sifaayo ku miggo, sifaayo ku kusiiba njala. Bw'atyo afaananako n'omusajja wa Mukama ono Dawudi agamba nti ennaku n'okulumwa bindabye, naye bye walagira bye binsanyusa. N'olunyiriri lwe ngenda okusimbyayo mu Zabbuli eno lwe lunyiriri lwe 174. Zabbuli 119 olunyiriri lwe 174 lugamba nti njaayaanidde obulokozi bwo, Ayi Mukama, era amateeka go ge gansanyusa. Nti amateeka go ge gansanyusa. Njaayaanidde obulokozi bwo, Ayi Mukama, era amateeka go ge gansanyusa. Amateeka ga Mukama gakusanyusa? Katonda bye yalagira bikusanyusa? Enteekateeka ya Mukama eri obulamu bwo ekusanyusa? Biteekeddwa okubeera nga bye bisanyusa obulamu bwo. Bwe kibeera ng'oli mu mbeera ng'enteekateeka ya Mukama oba okuteesa kwa Mukama eri obulamu bwo tebinnaba kubeera nga bikusanyusa, njagala osabe Mukama. Genda eri Mukama omusabe. Genda nga bw'ogenda okusaba ebintu ebirala byonna eri Mukama, ku luno genda ng'omusaba nti Mukama, mpa okwagala enteekateeka ye eri obulamu bwange. Nyamba mbeere mu mbeera esanyusibwa enteekateeka ye eri obulamu bwange, nsobole okuba nga ngiyaayaanira, nsobole okufuba okugituukiriza, era nkole okulaba nga ngituukiriza. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Weewaawo era weewaawo. Amiina.